Webale okubeera omuwuliriza omulungi ow'akatabo kaffe kano aka Kikonyogo. Eno y'essuula ey'e14 era nga yeesembayo mu katabo kaffe. Wabula ng'essuula eno ewedde tujja kubagererayo olugero lumu ate tulyoke tuyanjule akatabo akaddako. Essuula eno ey'e14 omutwe gwayo gugamba nti Kikonyogo, Bakikasukira Kulalira, Nekidda n'Ekibimba. Obwo bwonna obujulizi nabwebagajja ne mbutwala mu b'obuyinza. Olwo kyali kirabika nti omusango gufumbikkiriza. Harris yanjozaayoza bya nsusso ng'alaba mmukoledde ku musango ogwali gujja okumumala obwoya ku ntumbwe. So ate nze nga ngumalidde mu nnaku 3 zokka. Abantu bangi bankulisa nga bagamba nti owonye omusango ogwo kubanga ffe twali tugusiba ku ggwe. Abalala bampa n'ebirabo okunkulisa. Omulimu gwe nnali nsigazza kwe kutegeka mu biwandiike ebyo byonna bye nnali ngenda okukwasa abalamuzi. Ate n'ekirala kwe kwozesa ebifaananyi bye nakuba n'okubizimbulukusa biryoke biyambe mu bujulizi. Eky'omukisa Lugaba yankwatirako byonna ne birama, so nga byakubibwanga kiro. Naye ebyo byonna nga sinnabikola, nzijukira ekyobeera ekyankwata ku lunaku lwokusatu nga ndi ewa taata. Olwatuuka awo bwe nti nga naakava eri ewa Kikukuya ne bampa emmere. Nagiryako katono nga muli ennaku eyagala kunzita. Olubega nalyayo lumu ne ŋŋenda ne neebaka. Bwe natuuka ku buliri nabulwa yadde empeke y'otulo mu liiso. Ne mbeera omwo mu bikunta nga nkulungutana. Najjukira engeri gye nasanga Lukido ku ttale nga yakabebbera okugenda ezira kumwa. Okwo ne ngattako n'okujjukira engeri omusinde gw'emmundu gye gwabukula ate ne guwaawaala ne gubulira mu nsozi nga kyeyitabya. Ekyokusaalirwa ye Lukido tegwamutiisa kubanga yali amaze okufuuka omulambo. Naye nze eyali aguwonedde awatono, nze gwe gwatekemula. Najjukira engeri Kaweke gye yeetugira ku bigere byange. Naafa embulaga. Kaweke, enfiira bulago yange, yanfaako mangu. Mukyala we yandeeta ekisa ng'ayaziirana olwa munneewe omwagalwa eyamulekera amabujje. N'abulako effiire ate n'atamuziika nako. Najjukira n'ebyama bye twalina wakati waffe. Ennaku n'ejjula okunzita. N'okukaaba ne nkaabamu kubanga Kaweke yali munnange nnyo. Bwe nasirikangamu ate ne nzijukira engeri gye nakuba waddanga essasi n'afiirawo. Weewaawo teyali munnange wa munda, naye engeri gye yafaamu yandeetera okumulumirirwa. Ate weewuunye nga tewali na muntu ayinza kunvunaana nze eyamutta. Bambi waddanga yafa bubi, newankubadde abafa obulungi tebadda. Kyokka yandifudde ekirala n'atafa mmundu. Nga bannamwandu ne bamulekwa mmaze okubakungubagirako mu mwoyo, natandika okusaasira Paatiriisi, Kawaatwa ne Mawangala. Baali balindiridde okulumirizibwa mu maaso g'abalamuzi abambadde omusaayi nga bakanudde amaaso balyoke babagambe nti mmwe mwatta Lukido ate ne muvaako n'emiteeru egyavaako okufa kwa Kaweke ne waddanga. Omusango gubasinze mugende muwanikibwe ku kalabba. Ate bwe bandimaze okutugumbulwa ku kabaabo ne balyoka basanga omutunzi waabwe ng'abagamba nti mwamenya etteeka lyange eryokutaano erigamba nti tottanga, kale mugende musuulibwe mu muliro ogutazikira. Mikwano gyange Kaweke, Kawaatwa, Mawangala, Paatiriisi ne waddanga. Ebyo byonna mwabigumira? Nedda, ndowooza temwamanya nti biribatuukako. Naye nga mwolekedde ebizibu nkumu. Mwagenderera ki? Kale mulabye obutanjagala bwe bubatuusizzaawo. Nali nkyalowooza ebyo
otulo ne tuntwala. Bwe nazuukuka ne mpandiika Kikonyogo anti bakikasukira Kulalira Nekidda n'eki